Bannayuganda mulina ke mutannaba kubuuka. Bano abasajja ba gavumenti baagwa ekuba naye tebakimanyi. Kasooke mbajjukize RIP my coach Zebula Mando. My coach abasajja bano bamuwaako ku mulimu. Bwe mba mujjukira akalulu k'ekyaddondo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaakajja. Bakozesa coach Zebula Mando n'omugala kuŋŋanya eggaali ogende mu kubeekuba abantu ba Kyagulanyi abali ku Laale. Wallahi eggaali yonna yagaana okugenda okujja okutaataaganya Laale ya Kyagulanyi. Zebula Mando bwe yakitegeera, bwe mba mujjukira bulungi nga tugenda mu biseera bya kampeyini, yagenda ku kitebe Kamooca era yakwata kaadi ya Nuupu. Museveni yanyiiga n'ajjawo Zebula Mando n'amutta. Essaawa zino baayagadde oba baayagala bakuliyetinge amagaali mu Kampala agagenda olwanyisa Kyagulanyi. Muganda wange, tewali ggaali wano e Kampala. Nkiddamu, tewali ggaali wano mu Uganda esobola kulumba Kyagulanyi. Ekisooka, Kyagulanyi takyali levo ya ggaali. Kyagulanyi wansi yonna. Kati gwe wenna amweŋŋanga oba ayinza olowooza nti omweŋŋanga obeera ogwesibyemu oba weetaddemu omuguwa. Kyeno Damulira ne Museveni, kano ke mwabala kafu. Abo abaana abasinga boolaba ku magaali baali badduka nga bali wanted. Balina zifayiro zimmada za aggravated robbery badduka, babeera Masaka eyo mu byalo, babeera Iganga eyo mu byalo. Naye Damulira bonna n'abazza kubanga baagala obbakozesa okulumba Kyagulanyi. Yensonga lwaki mu nkuuka babadde bakuba abantu. Bwe mba mwetegereza bulungi vidiyo nga poliisi eri awo n'amagye gali awo, nga poliisi eri awo amagye gali awo nga galaba. Abo abaana si basiru. Mwali mubalabyeko nga balumba Fort Soldier yena. Kyemugamba tetwesanga, kyemugamba tetumanyi gye basula oba bo tebamanyi gye tusula. Abo abaana si basiru. Eyo mu Lubiri baakubye bawagizi abagenza owagira abayimbi. Teri Fort Soldier gwe baakubidde mu Lubiri kubanga babamanyi. Tebalina kye babaagaza oba kye baagaza ba Fort Soldier. Era Museveni ne Damulira mba mumanyi nti mwali muli kuluutinga abaana abo mubajje balumbe Kyagulanyi. Mulimba kuba mwatuuka n'obatwala mu State House ne mbawaayo miliyoni emwemu, ne mbawa obupikipiki, ne mbawa ne miliyoni 10 mbuzi akwewola. Abo abaana beenoonyeza ssente, bakulidde mu mbeera ya kwenoonyeza. Tosobola muwa n'omukusa, akuta yeenoonyereza ssente. Wabula ze kisinga okunsanyusa era n'okwebaza Muzeeyi Museveni, abo abaana abamwe baali batya obeera mu battlefield naye kati mwabazizza ku ssiini. Ago magye gaffe mwagazizza ku kkubo. Kati mugenda kiwulira ne mbabuulira. Muzeeyi Museveni, abo abasajja be wawa ssente ne balikuleetera ki project kye bayita ghetto structure.
baakufera. Olaba Kayihura bwe yakuŋŋaanya aba bodaboda aba 2010 baalinga tebawamba abantu, baali balina n'emmundu nga bagenda wamba gavumenti yo. Kati yenna atambula mu ghetto mbu akola ghetto structure. Essaawa zino bannayuganda bali mu kufa, abantu bali mu malwaliro bye baakubye. Gwe kikulaga kabonero ki? Muteeke waaga mugenda laba ebyaddala, mugenda laba ku ggaali ezaddala. Manyi tubagamba mwe mulowooza nti mwagala kulwanyisa Kyagulanyi, naye mulwanyisa nsi, ggwanga ddamba. Temukyalwanyisa Kyagulanyi ng'omuntu. Amagezi gembawa, mukozese obugulu bwammwe obwo obutono, mudduke nga bwe musobola, mudduke.